Hey, shalom, friends. I am so grateful this Friday. Hopefully, you're doing well this Friday by the grace of God. Yeah, we thank Him so much for the grace of life that He's given to us. That is so great, so awesome. We bless Him. So, ekitabo kya Yokaana essula ya 3 olunyiriri 36 lugambye nti alina omwana alina obulamu, atalina mwana talina bulamu. Ekibuuzo mukwano gwange, omwana gwe omuyina oba tomuyina? That's a question to you and I. Do you have the son or you don't have the son? Because it has said, whoever has the son has life. Whoever has no son has no life. Where do you fall? Where do you stand? Oli kwabo abalina omwana, abalina obulamu, oba abo abatabulina, abaagaana okuba n'omwana? Bwe twogera ku bulamu, mikwano, tetwogera ku bulamu buno bwokka bwe tulimu nga tukyali balamu. Obulamu buno bwe tubeeramu nga tukyali balamu tubumalamu kaseera buseera. Naye oluvannyuma lw'okuva mu mibiri gino gye twambadde, waliwo gye tulaga, gye tugenda okubeerera ebbanga lyonna. Si nsonga oba ku nsi kuno omuntu amazeko emyaka 5 oba 10, naye bw'ava mu mubiri ogwo alina gy'alaga, gy'agenda okubeerera. Omwana ne bw'aba nga afudde bamuzaala ku olwo lwennyini, abeera afudde ku olwo ku nsi ng'amazeeko olunaku lumu oba ssaawa, naye gy'agenze aba agenda kubeerera mirembe gyonna. Ekigambo kya Katonda kitugambye alina omwana alina obulamu, atalina mwana talina bulamu. N'olwekyo bw'oba ng'onafuna obulamu mu bungi bwabwo, mu bujjuvu bwabwo, weetaaga okuba n'omwana, nga si mulala wabula ye Yesu Kristo, nga kye kigambo kya Katonda. Kubanga Yokaana 1:1 egamba ku lubereberye waliwo kigambo, kigambo n'aba wali Katonda, kigambo n'aba Katonda, gwe weetaaga mu bulamu bwo. Era bw'oba nga tomusembezanga, nga tomuwanga bulamu bwo, if you are to have the fullness of life, you need the Son in your life. Believe Him today. Give Him your life today, so He can fill you up with that life eternity. I love you. Shalom.